nabajjo nabadde ne muganda yange Wisdom Kaye Wisdom yani Wisdom Kaye tomanyi manya abantu bangi bantu bankubira jambe Wisdom kibomanyi waliwo Wisdom gwe nakolako naye ayinenga tennene mweruye lwalinga bwa mama lususu we chaliwa mugamba yangambye abantu beno muli bubi abantu ababeera eno bano buvubuka bwana akafuna sente mmwe zindi kavubuka bebekulu mbeera wa taata wange kati mwenna mukuŋŋaanira eno najjeera kireka kisaasi kyanja kiwaatule kati eri enansana wa temusobolayo kubanga waliyo nti nonkulira muti simanyi kika kyandiga ani musamba aguno abakulira emisamba ginnakayira era tusobola mbeera eno tetusobola okukola ki okumanyigana bwatyo nga wabayegadde Twitter naye tetujja kubeera nga tumanyi ebintu byebimu so najjeera mbu abantu bene najjeera mwakalaba sente kisoboka kubanga era eno wapya kasubi naye just ekireeterayo obupya ti environment akawo okujeka naye noyita mbinyambe emotoka nekoona omugongo ne gukuluma omuntu n'akuteega simanyi ku geeti ebyo ebizibu byonna sekanyolya gwolaba sekanyolya kakati muganda njabadde njagala tutandike abantu bategeere ensonga ezituleese weekend tugitemeteme tugimalirize tutandike ne muganda wange Ibula yagenda n'alumbani Lydia Jasmine ebintu wabirala Ibula mbadde nkyali awo nemukubira ku simu nemugamba Ibula kye kigenda maaso Ibula ne tuwogera awo ne tumaliriza okitegeera naye nagenza okufubutuka jjo nga ndaba Ibula ali kalenda babadde kalenda oba ku papa's ngali kuki ngali ku apology ensonga za Ibula zafulumiddemu ebintu bibiri bitya bintu asoose okulaba first of all Ibula twogera kuwa wolokoso Ibula ke mukasa otyo mukyali wange nnyo aweereza bulungi kati brand ya Ibula yagikola nga tediforminga ki muntu aba eva muki mulayini mu middle bwe yali azimba ekintu kye yakizimba nga tazimbike kiri ku honesty kuba yajja n'akubuuza side yo n'abuuza neki n'ey'omulala but being taken by events eziriwo nti programs zino zebakoleza okumakya zeetaagamu ku hype then n'ayogera byeyogera saabitwala nnyo nga by'amaanyi bulijjo because abantu balina okutegeera president etandika egi mwakulyetinga wano ba celebrity abedda nga tebagambwako nga bakuba empi bayokya sigala abantu balinnya ku mameeza bekola buli kintu media nekabinga abantu abo mu nsi yonna media bw'olaba program ya Wendy Williams akuleta naawo nga gwe Raymond Asha nga gwe Justin Bieber nga gwe Lil Wayne n'abigambira wa awo n'olwensonga y'abantu balina okutegeera nti machazi we mwagala okuzzaawo ebintu byo buli ssaawa miliyoni 4 ngenda kusuwinga mugenda bya acceptinga mukomyewe embeera y'abacelebrity bedda nga omunamawulire celebrity akuyisaamu amaaso after all wonookola akantu katono nga ate wonooganda nga company ekuvaamu egamba apologize now Ibula ya apologize nze kubanga following ye erimu nnyo ba youth n'abantu abakulu bonna abasaavinga kati okwa-apologize kwa Ibula osobola okugatta nti kwabadde personalized ku Ibula ng'omuntu ngeri gy'alina brand eya Ibula olokoso ye face kati n'akola apology obutadamaginga brand naye yeerabidde ekintu kimu nti mukole ekyo yabula akamayirize banne bonna abakola ebintu ebyo kati Tina gwe yasinzo stinkinga kuba ye Tina yastikinze ku point etajja kukola to apologize to an uneducated person drop out ate nga ne byeyogera amanyi nti no weebiri bitofu tajja kutekinga threat wabula Ibula mukukiriza to apologize kati yatadde Tina kuninga also to do what yamutadde mu public court naye kyemulina okujjukira nti henceforth abayimbi kati bategedde luli baade babatyanga bagamba wa media yayogedde kati bategedde nti TV zibavaamu kuba ku Ibula mu ku-apologize nga yabadde yekka ne Calvin Ibula ng'olaba ali under duress
kati lwaki tebalese ba producer abakwata eyo show bonna ne batulawo ne bakola ki kuba Ibula takola ki show si ye eno ye blame gyendabye ku TV station nti omuntu bamuwa nakola omulimu ogwo delegate nga bwe tebagulaba bwagukola kati nga Tina Fierce bwagukola Mary Swat bwe yagukolanga ebisiba wegituuka te ne mulaganya nti omuntu mumuvuddemu you know kuba kati if you tell Tina to apologize you are putting her on the spot wa amalo apologizing then taina kyagenda gamba bantu okitegeera buli gwana ata nga bamugamba ojjanno okwetonda ne Ibula kati buli kyanako amga oyagala no Twitter Lydia Jasmine okategeddaako kakati mbwelazi kyabadde kirungi eri Ibula nga brand mu bantu mwabeera ne mwa operating on the other side kyalese bonna abawolokoso simanyi baseeguya baani bonna andaki ekini ayo kyabatadde mu kwegendereza kuba kyabalaze nti ebintu ebimu byemukola station tebikkiriza ne mubadde mubikola ki kyokka nga ate muyina memorandum gye musoma police company police kitegeeza oba badde nga Tina akola wato for 2 years kitegeeza company police ekkiriza omulimu ogwo kati company yandibadde eweereza ki lawyer waayo nemuweereza bali. If they want to apologize, they should send their PR. Lydia Jasmine lwaki yabadde ayagala Ibula yaba apologizing ate nga bintu Ibula byakola bya station. Lydia Jasmine yajampinze ku trend ya Shira Gashumba. In fact, Lydia Jasmine senga chapter wabadde bya Shira Gashumba yandibadde tagenda na kole eki statement. Naye amalo okulaba ku social media n'amanya era mukola mukuteeka video ya Ibula ke ekupeje yagattawo akantu nti maama wange omulwadde keyateekamu maama wange omuki to pick public ki sympathy awo byatandikidde omuliro ne guwera so yataddemu kodi ya maama era abantu bawono ba celebrity bagenderere Eva bakozesa maama simanyi taata simanyi naberanze kane maama Eva simanyi taata buli celebrity wawo tamanyi taata we nakulanze ka simanyi era singo maama simanyi maama gama byakwasa abantu ki kisa so Ibula nga ye ebintu byeyogedde byabadde bituufu byabadde bifu anti kyegamba nti mu modus operandi ya Ibula abafaani be n'abamuwuliriza balabye nga ali too personal ku Lydia ki kubanga si trend ye which would be normal to Tina Fierce, Mary Swat and the like kyabadde kijabokera Lydia Jasmine teyaninze bamugambye ebintu bingi kwambala bubina simanyi kwagala Kenzo kwagala Gobesare why didn't all that past time get an apology why Shira Gashumba wano bayumba ne Robin Christie ne beevuma n'amulangira ngati yalopa Robin Christie so means ndaba ebyo ebintu byabatina birimu emikono emiralewa emabega baagala nnafu yaboogezi naye nze mbabuulira isima ndi njovu sijja mu kisero ndi njovu sijja mu kisero ebituufo nja byogera onkime nze nkuzera bansi nonsiba kati ku mukaga nga bantanga nzira mu statement yemu yes kakati ekirala kyenjagala otegeera aba media balina kukola ki aba media kyekyasinza okunyiiza nti they lack solidarity salaba media weri awashed mu defendinga Tina ekitegeeza n'aba media abamu bayita ebbali ne bagaba celebrity mwongere kuba baagala okwejjako ebifo kitegeera the media was quiet but the media had to stand there standing on Tina bugodi ziplan na peza weza bu message nti antisa tisanga tisa zine nkwagula kakati ekirala isima Ibula yakoze ensobi yakoze kituufu ekyokwetonda Ibula yakoze kituufu ku brand ye nga ye yalese ba personality banne muno manzi ki land kubanga henceforth agenda kufuuka point of reference obuli kimu bwogana okuwa apologize nga maga Ibula ya apologizinga wabatuuka omujerega bamugamba Lydia Jasmine olaba Lydia Jasmine bajja kugamba tolaba Lydia Jasmine wamwetondera kati kamiliyoni kati ate buwono wana Lydia Jasmine nga omuwana lwakubanga yakuteeka ku kati Ibula yetadde mu buzibu one
ojo bono yogera kuli Jasmine ekirine kati nga baga simanyi te walaba luli kati bono yogera kirungi nga bagamba tukisuubira okitegedde yes kati okubalansinga ham eri Lydia Jasmine n'okubalansinga eno aba media yabadde ayina kukola ki anti kyegambe kuba tetwagala alumya Lydia Jasmine obibanga si bituufu bye yayogera tetwagala ne bannamawulire akibaliise oba otegera point yange yabadde ayina yandibadde akubira Lydia Jasmine ne beesanga yamugambye byagala gye wabyogerera yandibwe kati ate tegera nti nogenda kumforcinga yandibadde naye azanya ki pati ne bafuna mitigation anti onagamba nze wanjabiza ku gundi ku TV njagala oddemu nammere yagisaba yajja nakazi we yajja nakazi bwe yagana naye nga tewaliwo mitigation olowooza yaliyo mabbali kikyo kubanga nakazi bwe yetayinza kusacrificinga fani base ye yes kati awo yagamba at least ekijja kikole ki kati kyawaga bafani be nenamere natuka inamere yenyini yewandikira apology kati ekyo Libra kyadalina okukola ki okukola kusigala ng'ayogera ne mulindwa brand ya Ibra yakabi nnyo kati mulindwa aginafuya ate bwatyo nga n'omulindwa etaweza nyimba mukaaga zikoma nansa nasimanyi tatuuka jubawa eyo wala netiwaka tezitwakyalaba nyimba ezo so Ibra okwata Lydia Jasmine namwetondera yakoze ensobi nnyo yaleseba media personalities bubi naye ku his personal kyabadde kirabanga omuntu yenna wokola ensobi ne weetonda okola ki osonyiyibwa kati bamusonyiye however is a point of reference ne ka John Black kajja mugamba sebo tukwagala kati ku John Black muleke nkugambye bwagaba ne Lydia Jasmine yakula bulungi gwe twategera naawe twakulaba omuntu wamutya kati bwaga Lydia Jasmine byayimbesi bitegere baga dulite wawulira otegedde obeera mu double jeopardy yes kati muze alina kukola ki kyawedde nenze nkulaze side zombi nti yakifunyemu mu public yakifunyemu yes obutata fan base naye mu media personality yabalese walala yes bagana bangi njagala bana abakugaana kukola apology ba media personalities bantandise okwegata baga simanyi mutulumbye kwadi mwasoose Tina kati muzeekaani Ibra tegeza mugenda gana ne Seguya kati nga abaagala olugambo nga bakola ki nga basitukiramu ng'olutalo lugenda mu maaso nga mitigation nga bikoze eki tubirabye kati Ibra yakiriisizza Tina mu indirect Ibra yakkiriza najja nakola ki nakola apology naye nga ne Ibra omulaba yakoledde under duress kati oba yakoledde under pressure oba what byonna kyetwagala yakoze apology kakati Tina bakimuliisizza kati Tina yakole ki kati Tina Ibra we yamulese alabika ng'omuwala ow'emputtu mu public bamugamba nga Ibra yakoze jegambye point of ki reference bo bagifunye kati bagamba Tina gwani nga ne Ibra yakoze ki weeyita ki kati ate Ibra abagana media yabadde jastukiramu bagaye batulumbye tukube defending abaffe naye olwokuba media yalabye nga Ibra apologizes kati abo balina okuleginga back waba osituka kati Sakozi n'owakana abagamba bebamu abo nga tebatandika obbaawulamu abagwe wa Ibra n'abagwe waani ewa Tina zegambe they are now their point of reference anti kati Tina alina okwekuba mu bintu bibiri one nasigala nga asitikinga ku kyayina waba alina plan B oba naddamu ku mavivi naye bwadda ku mavivi ne programu eba eyise misa kyayingiramu ngaani misa kiyazzenga mitigator kirabika Lydia Jasmine baade bakyayagala okwongeramu Ibra tiimu ye baade balabanga bawangula ku soso ki media kwa ne Ibra wabayogera gamba baade babyongeramu kibakoze eki kibayiye to be honest Ibra ayagalwa mbaki mu bantu kati abantu abamulumirirwako nze ekiwa misa kiyazzenga ki word of wisdom to mitigate so muganda wange Ibra kye wakoze
nsubira kyabadde kirungi which is okay ate kwagala nnyo nkulindiye walokosoze jibaako omwetondera nabadde mmanyi bagaa nti eveewo wandirabye olutalo lusiikuuka omwetondera ekintu ekyo nekiggwa kuba mukyala so abisanya na mukyala yakyade kirungi omuwala muto kali yeeganye eryawo eri mu kiwato ate ogikubyemu ebituli katulabe sokoddemu akantu ako Lydia Jasmine mwana muto bwe balumbye kali yekola etya eri mu kiwato yeegirira mu kiwato nga mazima music we tomulaba kugambye akoma wano kaleero simanyi mukono awalaawo ndi wano kati yatayita kwekwata ku Ibula brand yalabye nga Ibula golokoso gimanyi yamukoze eti kekaguwa ke That Jasmine yalabye nga Ibula kekaguwa ne Shira Gashumba yaleese gisi otherwise kati yabaddewo yabadde tagenda wadde okunyega ebintu ebyo naye bulijjo babimuyisa kugambye social media you only pick on public interest kasita yalabye ku bya Shira neyekwata okwo naga nange Ibula ate Ibula yanyiga wolokoso yo the morning abakanyiga Shira yakaveeri the morning okay